Nga wakayita ssaawa busaawa nga abasomesa ku Ssettendekero Kyambogo basaze obutaddamu kusomesa nga Prof Omollo Ndiege akyaliwo. Abakulembera Ssettendekero ono bafulumiza ekiwandiiko nga kiragira abasomesa bonna okuddamu okusomesa. Kanso okusinzira nti yagezezaako okutema empenda okumalawo omulumulu guno, abakozi ne beerema eragira kati nti abakozi bonna aba Kyambogo University tetufaayo kabeeraani obaani balina okulaba nti badda ku Mande okukakalabya emirimu gyabwe. Abasomesa abamu babadde baweze obutaddamu kukolagana na Prof Omollo Ndiege kubanga engeri gy'akolamu emirimu gye tebagitegeera. Kyokka n'okusinziira ku Lawrence Madete, omwogezi wa Ssettendekero ono, omusomesa yenna anaagezaako okujeemera ekiragiro kino yenenyanga yekka. Yeegaba emirimu mu Kyambogo University. Ekyo tekinasalibwawo, tekinakyusibwawo. So kanso egamba nti mujje mukole. We munagaana, kanso emanyi ngeri gye amateeka ga universities mugamanyi. Wogaana okukola engeri gye bakukwatamu kyo kyeyogerera kyokka. Wabula kati kimanyiddwa obanga abasomesa banaddamu okusomesa nga wadde kkooti enkulu yaragidde nga Prof Omollo Ndiege bw'ali omusajja omutuufu ng'era alina okudda ku mulimu gwe awatali amukuba ku mukono.